Mu mwezi gwa 12 omwaka oguwedde amawulire g'okuzza Eria Lukwago mu ofiisi ya loodi Meeya gafuluma era ne gakyamula bangi. Wabula ku nsonga y'emu enteeseganya zino ezibadde zirina okukwajja olunaku lwa leero wakati wa Ssaabaminisita Luganda n'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Wafula Ogutu tezisobodde kubeerawo. Oweekitiibwa Prime Minister nkubidde essimu nga saa 3:4 n'agamba nti yafiiriddwa muganda we muto nolwekyo tusobola kuba na meeting ate abe ne mutuufu. Era ono avuddeyo n'ategeeza nga batagenda kussa mukono okutuusa ng'embeera eno egonjoddwa. Lord Meeya yalondebwa abantu. Teri kooti yali egambyeko nti ave mu ntebe. Mu butuufu oyo andibadde ali mu ntebe ye kubanga baali bamwimpiichinga mu bukyamu. Nobert Mao omukulembeze wa Democratic Party awagidde enteeseganya zino. Eggwanga lyonna limanye nti ffe ng'ekibiina kya DP enteeseganya eyo tugiwagira era tukubiriza bamemba baffe bonna bawagire enteeseganya eno. Ono asabye abali mu nteeseganya zino okuba akakisa okuzeetabamu. Naffe tubakwatireko kubanga ffe abamu ebyenteeseganya tubimanyi, abamu twali mu kuteesa n'abayeekera. Ye minisita wa Kampala Frank Tumwebaze yakomyewo olunaku lw'eggulo okuva mu luwummula ategeezezza nti obuzibu buli wakati wa loodi Meeya ne bakansala. Okuteesa nkuwagira, okuteesa nkuwagira tukoye n'ebitatuyamba. KCCA ebintu byekoze bingi, yandikoze bingi nnyo singa buli omu akuba gole mu mugole emu. Akawungeezi k'eggulo Ssaabaminisita Luganda yasinkanye bakansala ba KCCA era bano bakulungudde essaawa eziwerako nga bayita mu nsonga ze zimu. Ivan Kimuli Kigozi, NTV Akawungeezi.